ate yo Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika eyise olusirika lw'amawanga agali mu mukago guno okunogera ensonga ey'okuboola ebyamaguzi okuva mawanga agamu eddagala nga kino kikosa nnyo ebyensuubulagana. Luno lwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 okutuusa nga lumu omwezi ogujja. Newankubadde Uganda eri mu mukago gw'obuvanjuba bwa Afrika nga guno guwebbeetu ebyamaguzi mu mawanga agagulimu okusuubulagana ebyamaguzi bya Uganda bikyagenda mu maaso n'okuwerebwa akatale k'amawanga gano olw'ensonga ezitali zimu. Kino kiwaliriza Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omukago gwa East Africa okuyita olusirika lw'amawanga ga nnamukago guno okunogera ensonga eno eddagala nga kino kiddiridde Kenya okuddamu okuwera has an impact, a detrimental impact on the welfare of East Africa. It's not Uganda losing, it's Kenyan losing, because when you restrict the Ugandan milk to access Kenyan market, who are you penalizing? You're not penalizing the Ugandan producers. You're also penalizing Kenyan consumers because it's going to be expensive. Akulira ekibiina ekigatta abasuubuzi abatunda ebyamaguzi mu mawanga gano ekya East African Business Council John Bosco Kalisa mu lukungaana lwa bannamawulire ku Kingdom mu Kampala ategeezezza nti Uganda yali yateeka amateeka ku Tanzania obutatunda kuno muceere nga kino kyawa omwaganya omuceere gwa Pakistan okwegirisa okutuusa ekiragiro kino we kyaggyibwawo nga kati bannayuganda bali omuceere ku bbeeyi ensaamusaamu. Because of ignorance, they didn't know that putting a barrier on rice from Tanzania, you are penalizing Uganda to consume a high expensive rice from Pakistan. So as EABC, these are the numbers we are putting on the table to our policymaker here, the minister and others, say integration need to generate prosperity. Agamba nti mawanga gano agali mu mukago gwa East Africa gakimanyi bulungi nti Uganda yesinga okufulumya mata, ennyama, omuzigo n'ebikolebwa mu mata nga n'olwekyo ensisinkano eno yeetaagisa. We can only measure the integration when people in Uganda have money in their pocket, not because Ugandans are buying expensive things. Minisita omubeezi w'omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika James Magode agamba ensisinkano eno egenda kubeeramu abakungu mu mawanga gano okulaba ng'emiziziko egikyaliwo gigonjoolwa. This summit marks a significant milestone in our collective journey towards fostering economic growth and regional integration. Olusirika luno lwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogujja nga bannabizinesi baakufuna omwaganya okwolesa ebyamaguzi byabwe n'okubanjulira bwe bayinza okufuna ssente ze bassa mu bizinesi zaabwe ku magoba matonotono. It's an opportunity for businesses, entrepreneurs and investors to explore potential collaborations that will drive economic growth and prosperity for our beloved. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino. Webale nnyo Nantale, tugenda kuddamu tuwummulemuko tukomawo n'amalala mangi agabuutikidde.